Kaakati empeke ezo ne ziryoka zinjokya. Sina juisi, sina mmere, sina kiki, ninga embwa enfu. Kambabuulire nasoma Bayibuli. Nasaba nga Katonda nfe olwa siriimu. Naye mbabuulira muntu nuulire. Nali simanyi nti abakazi bavaamu ebintu ebimyufu. Oba bipiriyodi. Kati tebaalinanga ze bayita paadizi. Baabanga n'ebigoye nga beepaadinga ebiki ebigoye. Kati buli piriyodi bwe zajjanga ng'ateeka mu kisero waka ng'ayita nze n'oyoza. Nabyoleza emyaka ginasula gyonna mu kyaki. Kati mukyala Musumba yakozesanga bino nga ngenda wadde kakuwa bwe namalanga okwoza nga wali mu sinki bapangisanga baali bapangisa bagenda bapangisa buli wamu. Kati mu sinki nga balina amasowaani oba baalidde emmere nga ngenda nenjoza ebintu emmere gyensanga mu sowaani mu sinki gy'olya gyendya. Okumanya piriyodi zankola bubi ebirala nali mbigumidde. Nakwata Bayibuli yange mulimu ekyandiiko ekigamba nti bwe munaagondanga njoza Isaaya bwe muna I think Isaiah chapter 1 munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaajemanga munaalibanga n'ekitala. Nakwata ejjirita n'enkisalamu mu Bayibuli. Yes, kubanga yali ya Luganda. Ng'olaba ogonze nnyo. Nga ngonze nnyo naye nga birungi byensi tubiraba. Piriyodi ezandeetera ekyo. Nga bamuyita Geyeena. Ye Saalongo. Kati olw'erinnya ly'ebbaala lye bagamba Saalongo Geyeena. Era ng'abantu bagamba ngenzeeko wano mu Geyeena kunywamu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation.
kakati emutungo kitiko gyenfuniye ebyamagero ebiddako. Okay. Nzija emutungo ntandika omusajja bamita Kigozi Vincent yakolanga ku hotera Africana. Antwala ewe anfuula house boy. Akujja wa Anzija mutungo. Akufuula house boy. House boy. Kigozi yantwalanga agenza okulima olusuku. Kuba yalina ensuku ze. Ne mutungo waliyo ennyanja bagita ey'Nakabugo. Ng'era agenda ku nnyanja n'agula empuuta bweki najja ng'agikula n'aginsuulirawo. Nfumbe yalina omukazi gamita Patricia. Patricia sirabangako omukazi mulungi ku nsi nga Patricia. Nkyogera nta Katonda. Nali myaka gye nalimu. Sinti nga mwegomba. Naye yayitanga mu mutungo yonna nga buli omu amutunuulira. Nga munyankole alina kkala ya chocolate naye nga alina enviri nekyo ziri eno. Nga zikoona eno. Nga tafumbira Kigozi tanyiga. Takola ki? Nze nyiga. Nze mboobeza. Ate nga nnima olusuku. Kwegamba Kigozi yakuleeta okole ebyalema eby'Abaganda. Nga Muganda. Nze mama yanjigiriza nnyo emirimu eri gye sagambye. Okulima, okwoza engoye. Mama yangamba tekangawo ebbaafu. Esaati gyoza enkwawa. Yoza bwoti. Mapeesa. Togigatta kati gigatte. Naye nga bwe njoza obubi nga nzijjayo enzo nga ngimukwasa. Naye nga nkuba mutwe gw'olaba. Tekawo omutwe. Nakuba omutwe n'agwasa ozezza bubi. So kati Kigozi ansanga mmanyi emirimu. Ntobye. Antwala naye nga mpa emitwalo egi omwezi. Ebiri egye Uganda. Si gino emimyufu. Waliwo giri ebiri egyabanga ya green. Gende maaso. Kakati Kigozi ne olaba enkovu eno. Nentandika okuvunda. Olwo Kigozi tamanyi nti ali mulwadde. Kigozi bwe yentakuvunda nambuza ne mugamba nina siriimu. Kigozi yantamwa nangoba. Yalina abaana aba. Yalina Valencia ne Leticia. Ngamba naze emirundi eno olunaku. Bwe mba naze ebiri nga mwana Leticia ke kakulu nga kandoopa. Ndidadi batunazize ebiri. Nga Kigozi agala sala ku ebiri nenga bwasindika abazimbe ebikomera bye. Mugende kawuki gyali. Nze mpota. Nakusasula. Naye nga tansasula za kupota. Oli kwebiri. Nime alina ensuku bbiri. Nze nzirima. Nze nfumba, nze nsala ennyama. At least kati akuliisa. Nga ndiisa. Olya weebaka. Yandeetinanga emigaati gya Africana. Ate wakandeka wonzeka. Patricia agenda nadda. Patricia yagenda ne mu London ne bamukuba ku butawo wa magazine. Oli omukazi muveeko. Naye nga talina mpisa. Mulungi naye talina. Akati awo nvuddewo. Kigozi wangoba. Mumpuliriza Buluganda. Tuwulira. Kyola asoogera nnyo nasirise. Kigozi wangoba. Ngenda ntano nzibawo ekisiimuula. Mu byewalabe ewa Kigozi weegomba kisiimuula. Kye natwala. Nga naye ekinaabiro kyempitako bulijjo nkiraba. Nga njagala kisulamu. Kati ekinaabiro ekyo nagendanga nga bafukamu nnyo abatamiivu. Kati waliwo bafuka wawunya nga ntwala ekisiimuula nkizizika. Neweebaka. Neneebaka wano. Nasulamu emyezi egi. Naye Suso oli yantuuka ku mutima. Nga awunya owawalagi. Mpula ngu mpulira bubi nnyo. Nengenda lumu nensula waliwo ennyumba yalina olubalaza emmanju nga baasimawo olukonko nensula awo nenezizika akaveera kumbe bakataddemu pupu oyo kati mba nteekako omutwe bwe nti ekiro nakola tyu n'atulika yansamukira ekyo nenkiyitako kati bwe nakiyitako bwe nakiyitako nengenda ku kifuba nkuba erambuka ekakoola waaliwo ebbaala nga bagiyita Geyeena bba. Geyeena eya Ssaalongo Omunyarwanda Geyeena. Abeeyo mutungu yaliyo omusajja oyo nga bamuyita Geyeena ye Ssaalongo. Kati olw'erinnya ly'ebbaala lye bagamba Ssaalongo Geyeena. Era ng'abantu bagamba ngenze kwano mu Geyeena kunywamu. Kakati
walingawo bamalaya Mugeyena. Kati bamalaya nga nkoyo sula mubiri ebiwunya nendamba kanye kamberenga obuche nga nziteryangula nenga nyimirira nabo wayimirane bamalaya mbereko wali abantu buche nabere emyezi ndozeena nengo inamu akasenteko salina anti ebiri giri anti ebire nali njiriddi okay watu kuzoga nakolo bangaki nakolo nzo emyezi nga 9 era walwawo nenga nziraba gye ziraze nega tewazikolanga muki sajja yakulisanga wanywanga webakanga kabiriti simu ya kabiriti yajja mwaka ki 2000 nga 6 7 oba 5 around 6 nze nagulako kabiriti teyalinga ya mitwale mekena nga kakula bwe kati yali ena musimanya mwemeka wenzi kakati ntambula mbera ku bbaala eyo naye nagenda olaba nkoye bamalaya bano babeera nengenda nenfunayo okupoota saiti ku saiti baali batuwa emitwalo 10,000 emitwalo mbadde ntidde olunaku 10,000 nga waliwo abalugwala ku saiti Hotel Africana baji Serena Hotel y'omutungo bagisimba mwaka ki kati nze napoota hotel eyo nga bantikkannayi baba wasente mmeka bampa 13,000 kwaliko omusajja manager mu Kenya nga batusasula Saturday Saturday baba kuwa mukoze naku mmeka mukaaga naye ogenda okuva ogumwa emmeka segwa gumu 8 ogenda okunyuka nga ab'ekitabo bali wali naku mukaaga igumu 8 ab'ekitabo nga bali wali anti walidde emmere twalyanga emmere wotuuka okuzazulwa baga walidde emmere ennaku 5 bwe walyanga nga basayininga kati nakolayo ebbanga okufuna sente zampangisiza ennyumba napangisa ennyumba omwami bamita Paulo ng'akuba mayinja ekakoola nga ya 10,000 ennyumba naye ngenda gikunyonyola ennyumba eyo yaliko amabaati naye nga galimu obutuli ga bituli kati Paulo yalina akasaana mu lujja lwe nga kamulisa obukola ne buyiika muli mu nju olugi nga nzizika luzizike mukoka buli yatonyanga nga kugirako babikonkome oba kati lumu wajirako omusota ne gwezinga katandalo kange nze nti omusota nengula amafuta ga 5 nenjiyoyo akaveera nemusula wabweru nnaku nga 4 ne gwevaamu gokka olw'amafuta nasasula emyezi 5 omutwalo gumu n'ekitundu emyezi 5 eji naye bwe zaggwako eziddako zannema kusasula olwo ku site nga muvuddeyo ku site nga sikyakolayo sikirina maanyi nali ndwala nnyo ate nga ntandise okuvunda olwo nga nfunye kye bayita akafuba yes oba TB nakolanga nti kasoka ne katika nomala n'olemerayo kakolo akalakiira nakolulakiiro kafuba kati Paulo nangoba nangamba va mu nju ngenda tundiramu enkoko Paulo bwe yangoba akatanda kwange kyekyobugaga kye nalina nenkakwata ne omusajja abumita ndifuna yali musoga nemugamba nterekera akatandaalo ngenda kanona ndifuna natuuka essera nga sikyamulaba yasengukawo nako akatandaalo yali akuba buloka nafuna chance kati nenkwata obugoye bwe nalina nengenda ku kanisa ewa musumba mu Kiibi Emmanuel ye kanisa kanje kunyonyole yali ne stuti kya bigogo bakubaka ettaka obutebe bwali buno bakomerera mu ttaka permanent seats buliko embaawo yali kya biwempe kuliko n'ebibaawo baawo n'ebiveera ye kanisa mwe nawonera siriimu mwe kanisa tutandikira nengamba musumba ndi mulokole nemuterako olugero nga bwe ndikutereko olugero sina story lugero kubanga ebimu byonyumiza oli ayinza n'olowooza obiyiiya kakati
ne mugamba naye nalokoka ne munyonya gye nalokokera ne mugamba njagala kusulako ki wano teyangoba musumba ani Mukiibi Emma akyaliyo gyali tukutumiddeko taata ne mukyala we okukkiriza omukulu ono okuzuula awo tomanyi gwe kyewabukola teyangoba nampa ensonda y'ekyaki mukyala we nampa akatimba k'ensiri ak'ebituli naye wali naŋŋamba mbuno nezinga engamu ensiri zireme kkulu naye ensiri zannuma skin nebeera ng'ey'ekikere zannuma skin neba nga olaba ekiyinja bakolansi ate akatimba tewakezingamu nakezingamu naye nga nkezingamu fe tokkasiba waggulu era ensiri zikuluma kuba kakubaako gwe mufaliso yesuuka mu kasonda sebo abankuyise musungu nasula mu kyaki emyaka egikunukkiriza mu 7-8 owulira mbabuulira nalaba ennaku kyaki nkunyumiza abantu ne bantegeera abantu tebabangamu bangi kati naye ndaba eŋŋoma mu kyaki nenga nzinja kukubanga ki eŋŋoma kuba eri nazikubanga n'enjiri nenkwatanga eŋŋoma engalabi nga ngiteeka wano mu magulu nenkubanga ki eŋŋoma Yesu alina amaanyi olwo ziri omusujja ogwanumanga Yesu yaguponya buuka 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 bannange waliwo ekigambo kye baakozesangira teremuka teremuka wa biseera bino teremuka kitegeeza kirira kirira neera wa biseera bino si wadda nnyo kuba katugolanga ebyedda si wadda teremuka alimu.com fe twayimanga ayi Yesu yakwata sitaani ayi Yesu n'akanyenyanyenya n'akayuuyayuuya n'akasamba gunekagweri kakati obulokola obwo nembera mu kyaki musumba naŋŋamba ngenda kutwala ofune eddagala emyaka 7 awo wonna nga simira nga ndi okubya amagero kati akafuba we kajjira nga sirimu ayazze akawuka ako kabeera kekubisaamu nekata omusayi neguyala nekayala musumba yalina emmotoka nga bagiyita kalidina kalidina nga nkadde n'obutaala bwayatika naye musumba nga tanteeka mu mutto nga ggulawo bbutu ng'oli wakugambye nayala yakasuuka olw'amasira gonna amasira eno enkovu yali efuuwa kati nga aggalawo bbutu bo nanvuga paka ku Marudimeyi entebe Lweza nga ogenda Pula Mountain eddwaliro lya sirimu lirimu buli mulwadde wakikata sirimu omusangayo na buli kukolola Lweza tonatuuka Kajjansi ova Seguku waggulu mu miti ne bankebera ng'era nina sirimu okugatta kubali abankebera edda sebo ne bantandisa empeke okumala ebbanga lye nasula mu kyaki awo zaali zize nga weeziri zibayita RVZ empeke eri nnene eringa yambizi ne bampa empeke ne bampa eryakafuba ne baŋŋamba mbundyenga bulungi naye nga sina byakulya kuba nze nasulanga mu kyaki nga mpanula ffene ku miti gy'ebyalo ekakoola nensina ebinnya ne muziika ayengera ebbugumu ly'ettaka mbikako ekikutiya omuwanula muto ate osanzeyo ayengedde kati ne mutemamu n'ekijambiya ne mubikka nenziikako kati ngenda nkubakubako bubububu kati mbammira eddagala bwe nnuma ffene n'amazzi nga ate amazzi ngajja kumwala guli kakoola wansi bakubirayo bulooka kaakati empeke ezo ne ziryoka zinjokya sirina juisi sirina mmere sirina kiki ninga embwa enfu kambabuulire nasoma bayibuli nasaba nga Katonda nfe olwa sirimu nga bwe nkola bwenti amagumba gakola pa mpula gayuga buyuzi gati amagumba ge gannuma nnyo kuba gayuganga buyuzi nga mpula
kamba nyumize na kino lumu nabeera mu church ennaku 5 bagamba omusajja afira ku nnaku 6 oba 5 nali sirina kyakulya naye nga aliwo omuntu eyaŋŋambe ŋŋende kajjansi gy'obula gye bayita majaani simanya waliyo bakalimu kati bwe natambula bigere okuva eyo kumpi kigo ntambule nali nawulira bubi omusana enfuufu mukudda ng'akalimu sikafunye oli yambula mukudda ng'akako watambula nga ogenze waliwo akalimu n'omutambula n'otuuka yambula n'akubula sina ssemu kaakati bwambula n'enzira naye nga nkooye nakeera ssaawa 11 okuva mu kyaki ziba ziringa 7 ntuuka waliwo omusajja amuyita Bishop Patrick Makumbi Rweza Maria kuba yemerako kyaki nayo nga ekkanisa eya Bishop Makumbi oba ogituuseko nzimbe naye yali yabiwempe era baajokya mukyala we Dokita Musawo baajokya abatu Katonda kwe kumufukola bwatyo kati ku church side awo waliwo omukolo gw'abasiraamu ogw'emmere inze sawa baali omwana amala kusoma asimanyi okusoma naye nga abasiraamu sagala nnyo bintu byabwe oba otegeera nga beebise bano abalina obutuli ababeteeka n'obuntu nga waliwo obuwowowo biki ebiwowowo ebyabwe naye ng'enjala ekuluma neŋŋamba nga bali ku layini bwe bati neŋŋamba siina kuva wano kubanga mpise mulweza shortcut kye nakola nga ninga masiikini n'enkyama ku layini nayita amaka gaaliko obukomera mwana bamaze okusoma nempita bwenki nenyingira ku layini bwenki mu mukazi ajja ati kata muyingire mu biteeteeyi byabwe bigawuni nenyingira emabega essowaani nakyo kukwata kuzira ennyonjo nenkwata ku bebaliddeko nga bateeka wansi abafumbi nenkunkumula bwenki nemugamba nti eraako emmere bawanga abawa masiikini nemugamba nyongera nampa n'otuzi banti kessowaani n'olusaniya neyiikako neeno olw'okubanga enjala nengenda nentuula ndye nali nafiiridde awo lwaki kubanga ebyenda byali tebimanyi mmere ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibbwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs
tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nayagala osituka bwe nti otokyasituka nengwa sawa zaalinga 8 navawo saa 2 ez'ekiro bandekawo mu buti kuba zinawula musiraamu ng'asaala kwe kuyimuka ng'emmere ntujja bbiri za kiraawo nentambula nenzireyo mu kyaki gensola nabeeranga mu kyaki nga nemwesa cupa shaving ogimanyi naye n'eccupa endatifu ng'eccupa eyo ngiteeka mu ttooyi y'ekyaki kuba gye nyambalira. Kati bwe mba neemwa gye neemwa nali neemwa nembaaga neweesala kati nensala nalinganga omulwadde wa sukaali nga bw'ofuna ekiwundu kitana kati yali ensaze nga wagenda wavunda nze nasirika. Ekyokubiri bye nalaba mu kyaki awo nabonaabona abantu bankozesa emirimu naye naguma kubanga abamu nagendanga nfuna akamere ebyo ne mbikola ndi wano mu kamera olwo saagala kwogera nnyo lwaki kambyogere kaakati mukyala musumba mukyala ani musumba yankozesa emirimu mingi nze nali nakyawa abakazi mu nsi yonna nga saagala abakazi. Nze nga sibuuza mukazi gyendaga, sibuuza mukazi nti wano wambuze edduuka ly'omukazi serigulaako bwabawo omukazi siyimirirawo nga nze nkimanyi si bantu babonyaabonya okusinza olugendo lwange gye luvudde. Kati ntuuka mu kyaki awo embeera mukyala musumba yapangisanga ebisiko nga sikupangisa bamuwa buyi entebe yalinnyalinnya nengenda nenkabala nensimba sukuma wiki nensimba amatoke nensimba ebijanjalo n'atwala ezzana mu nfuufu yewaabwe nga yeewaana nsimbye n'amatoke n'atwala ebyo saabifaako. Naye mbabuulira muntu nuwulire nali simanyi nti abakazi bavaamu ebintu ebimyufu oba bipiriyodi. Kati tebaalinanga ze bayita paadizi babanga n'ebigoye nga beepaadinga ebiki ebigoye. Kati buli piriyodi bwe zajjanga ng'ateeka mu kisero waka ng'ayita nze n'oyoza nabyoleza emyaka ginasula gyonna mu kyaki. Kakati ebyo ebintu ne binkuba omutima wano. So ndo kambuzeeyo ekibuuzo wobeera mu kyaki ng'okola n'egyo emirimu ng'akamere ofuna nagenda oba ye musumba ne mukyala musumba bakuwa buyi wakusula bampa wakusula. Kati nze nempeereza nenfuka muweereza naye kanisa nga bw'ogitegedde bwe njikugambye teri facilitation yonna. Kati mukyala musumba yakozesanga bino nga ngendaka kakuwa bwe namalanga okwoza nga wali mu sinki bapangisanga baali bapangisa bagenda bapangisa buli wamu. Kati mu sinki nga balina amasowaani oba baalidde emmere nga ngenda nenjoza ebintu emmere gyensanga mu sowaani mu sinki gyendya. Lumu abaana b'ennyanja boogedde yalina abwana kajjothamu nagenda nenkwata ku mugaati nambwa maama Robert wuulya bba omugaati nawulya bubi sirikyerabira naye piriyodi nabiteekanga gye banaabira ebigoye. Emyaka gye nasula mu kyaki nabyoleza ekisu ne kinkuba omutima nempulira nga sibaagalira ddala obulamu bwange bwonna era beesiganga ebimyufu abakazi ampanya kusesema ebintu ebyo awo mpiseewo kuba wawanvu. Nayagala nnyo abasajja mu nsi bwe omusajja teyantulugunyaako. Musumba mukibi okumanya yanjagala. Lunaku lumu yali Sande
bwe nabanga ntendereza ngambuuka nkube engoma ng'aba neetegereza pasita kumba alaba temuli andaweya olowooza naye nga musumba olumu anemesa n'okuweereza aba neetegereza bwati taseka ng'okuba ku magulu oba okiraba kumbe alina kyampulaningira kati lumu sande ewedde ampita ewuwe bwe natuukayo n'alyoka ajjayo empale ye zino ezedde ennene yiye empanvu yagamba yambala ogejjemu bw'atyo kakati nenkwata empale nengenda mutoyi ginyambalira mu kyaki nenjeteekamu ng'eyitamu bwisi nenjeteekamu nga tenkwatamu yadde nnene kyenakola nengisalira amagezi nenginyoola nengisika nengikola ki sigisiba nengifundikira ng'eno mu kabina nfundikira ki era nge ne waliyo omukira gwe kubayo beezimbye bweti nayambala empale emyezi 8 eyo empale mwe nawonera siriya nkutandikira nkunyonyodde periodi z'emisaayi kati musumba agamba tugenda kukyaza abazungu lunaku lwempona tugenda kyaza abaki abazungu abo bagenda kujja bajja n'okugaba galubindi awo oli ku ddagala yakuteeka mira lyagwangawo ne nantwala ligwa naye kaakati ndali zindokyeza ensigo kidini n'ekibumba kubanga zaabanga mu muliro sirya neegomba n'akatunda sikakola ki okafuna waliwo wembuuse musumba kye yakola yakwata omulenzi bamuta Charles Serwadda n'amugamba ngende naye ewaffe kumba ayagala kumanya bwe ndifiira mu kyaki banziikawa Charles twagenda naye ne mulaga amalaalo ne tudda era musumba yakeeranga 11 kitundu nga neebase mu mbirizi z'ekyaki mu nsonda nankuba teke nsamba mu mbirizi po naye ng'akyekinga mulamu oba nafudde ogenda obuli oli mulamu zukukosabe nozuka yesu notagala yesu n'ogweri none awo n'agenda akutegedde oli mulamu naye nga n'okusaba okumanyi nali nkumanyi naye nga ngamba kimu nze mba ndinze kansaba kufa naye nga nfe nga ngende mu ggulu kubanga bali abakazi maama weetegereze yangamba bw'olokoka ofa ogenda wona ebibi ovaako ebibi bya Adamu oba ofuse mwana wa Katonda ofa ogenda wa nga gye njagala najjukiramu ennyanja nenzukiramu biki byonna byajja binzijira wano neŋŋamba kati ndiwa oba Kampala oba iwa gyendi naye njagala kukola ki kufa okumanya periodi zankola bubi ebirala nali mbigumidde nakwata bayibuli yange mulimu ekyandiko ekigamba nti bwe munaagondanga njoza Isaya bwe muna I think Isaiah chapter 1 munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaajemanga munaalibanga n'ekitala nakwata ejjirita n'enkisalamu mu Bible yes kubanga yali ya Luganda ng'olaba ogonze nnyo nga ngonze nnyo naye nga birungi byensi tubiraba periodi ezandeetera ekyo neŋŋamba nkisudde siriddamu kisoma ekyo naye bira nali ndugumidde kubanga bano baweereza ba Mukama ebyo ebintu olumu binnuma nnyo ate nga nasumululwa dda akati awo nvuddewo lwempona musumba yagamba tetujja abazungu bwe bajja tetujja kuba ngoma tujja kufuna ebyuma nze nga simanyi nti waliwo n'ebyuma ebya kkanisa tujja kupangisa abazungu bajja kujja ne galubindi z'amaaso abantu ekyalo kyonna yalanga for 3 months myezi 3 alanga bazungu munange olunaku lwe bajja abantu baggwayo baagala bya bwereere si balokole bulijjo kyalo kyaggwayo bazze funa ddagala simanya amaaso abazungu bajja ne switi w'abaana bajja ne vaani ezi naye bajja bazungu 2 nga kuliko n'abalala naye bano abakulu 2 ekkanisa lya butebe bwenkunyonnyodde ne babafunirayo obutebe obw'ebikono bwe bw'abagenyi 2 nga bazze ne samone bagenda nakubuulira nze muyimbi kati ebyuma byapangisibwa kwajjirako omulenzi bamita Tone akuba nnanga nali simanyi nnanga mu nsi nti bujeeri
Iwe nawulira tan 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 tan. Nega ayi. Leero ngenda kuyimba nnyo. Ne bampa n'akazindaalo. Nayimba. Enyimba zange ziri Yesu waffe. Yakwata sitaani. Ne nayimba. Nze ndi muyimbi. Nze nina ennyimba 6 eza gospel. Nina ne video egi. Nayo ndagituuma Sidda mu nnaku. Ne ku YouTube kweri. Sidda mu nnaku. Sidda mu nnaku by Kawuki. Sidda mu nnaku by Kawuki mugende muginoonyeeko. Era gyeri bajajjira. Kakati. Tezo ina YouTube channel. Kakati. Jukira niri mu mpale yange. Eri ya pastor. Gye nnyola bulijjo. Eyina omukira. Gye nasoseka. Kati ate wansi nga ngifunya bufunya. Wansi bwe ngifunya. So yali nnene ate nga mpamvu. Kati sina ngato. Munnange gamba nti otyo. Awazibu nnyo. Kati nenkuba ettendo. Oli ababakinga. Kati nakkiriranga. Nembuuka nenzikira nekasuka nze mbuuka era bona ku video mbuuka mbanga mbuuka mba mpulanga ina seplingi kiri munze kuva buto nembuuka nenzika kumbe empale yange ekola ki etagulukuka nakkiriranga nenzikirira ate nga ndi mukulu nine buli kyabakulu ate nali jukira n'ekiwundu kiri ekyecupa nembuuka kati nawulira lunaku lwempona nawulira nga ntuyana abantu bano abali mu kyaki nali sikyabalaba natendereza nnyo Yesu nabuuka mu bbanga nentuyana nenzika nenyimba nga nange eno sijuwulirangako envugira nnyo mu matu ng'eya Dawudi gye yakuba kumbe Mukama azze kunze olwo lunaku ababulizi tebabuli abo abazungu kubanga nze ekyandabula nti waliwo ekibaddewo nagenda olaba ntuyana amasira gayiikaawo enkovu naye ntuyana kati nenda owuliranga obubuuka omanyi okukoona wano bu kumbe empale yakoze yagudde dda empale yagudde kati susu akola pu akoona wano ku kundi bwati nembuuka nabuuka ena esatu ogwokuna gwe namanyisa okola bwe nti ng'empale eri wakati nji wakati mwayo nkola bukozi bwenti naye okuddamu okutegera nga abantu badduka ono yabikkula wano ekiveera yayita mu kiwempe abazze okufuna ebyabazungu ne badduka naye abazungu ekyabaddusa. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.